namwe abawala mwe mukaweeko omuntu baba akukwana mugempa vision book yo temusaba kashi zino sente z'ennaku zino twagala kumanya ne maaso ali balina anyway ebyo biyinza obbakalubiriza naye totuulanga na muntu mu outing mu dating nga timwogera future bino ebiri present byo byawedde yakusiima siba yagamba kati baba yamala okusiima kati what next mu kusiimagana okwo kimanyi timisobola okujjamu abaana bagenda kulya kusiimagana kwammwe akugamba olina feesi eringa enaaba amata ekyo kiyamba ky'abaana baba waana awo ebyembwa olina obumwa bwakulya simanyi oba nyina gwe njogera naye figa y'enkuba olumu ndowooza gye bujjayo balibalya kubanga era nakati mbulira bakozesa language eyo weriyo abeewaana mbu baakulya kitalo nnyo mbulize neba nti baali bakuliddeko akati muli mu Kampala mulinga apples balumako ne balekaawo amagezi Proverbs chapter 4 verse 7 amagezi kyekigambo ekisinga obukulu. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. Funa amagezi ate alina amagezi tabula kubanga ekijjudde mu mutima Bayibuli egamba akamwa ke kyekoogera. What fills in a man's heart, the mouth speaks. Luke chapter 6 verse 45. Luke chapter 6 verse 45. Omuntu ayogera ebigambo ebibi nga bijja mu mutima gwe, era n'ayogera ebigambo ebirungi naye aba abijja ku mutima gwe. Kati omuntu bw'aba ayogera bamanya nti onoono talina pulaani. Ogenda okulaba nga abanene bonna boolina tewali avaayo gy'ali. Si lwakubanga bakodo. Teri akodo walira alina pulaani. Pulaani zetukuba zetugamba ndi Mukama agenda ziwa omukisa 2023 Katonda agenda kuwa bantu. Tewali kisika bantu nga magezi. Tewali kisika bantu nga pulaani. Osobola okuba ne pulaani ne president n'akuyita. Abantu kyobala bwe batandika okwogera bye bagenda okukola tubawa akalulu. Ogenda okulaba ng'oli awangudde akalulu kubanga ebigambo byayogera byali mu pulaani. Kati tusaba abantu abatugamba ebigambo nga biringa ebiri mu pulaani mubituukirize. Weewala okubeeranga n'ebigambo ebijjudde pulaani naye nga tolina pulaani gy'okozeeko n'emu. Kolako tandika mpola. Kankubulireyo ebigambo by'oteeka okwewala. Ekisooka weewala okusanyusa buli muntu. Togenda kukola vision, togenda kuba na vision book ng'abantu bonna basanyufu. Stop being a man pleaser. Nze abantu abamu bampita mubi naye bw'ogwa kwampita omulungi osobola okwewuunya akubulira obulungi bwange nange nga si bwemanyiiko. Naye bw'ogwa kwantenda obubi akugamba akasajja kabi. Kale bambi ka bujingo kabi naye ng'ekitwawula magini ya bwongo. Nze sisanyusa bantu. Eno ye kanisa moto sobola kujja n'ogenda ng'osanyuse busanyusi. Eno ye kanisa ogivamu n'ogenda ng'oga nti akasajja niyo akabulidde ebyange. Era n'ovawo ng'osazeewo obivaamu oba obisigalamu. Nabadde njogera n'omukyalo omuyampadde obujulizi bwe
yabumpeereza ka voice note kubanga buwanvu n'agamba lwe yajja aleese mukozi we waabwe nabutaddeko Susani Makula n'abuulira omujjukira n'agamba yaleeta mukozi naye wadde mutamiivu era nga mwononefu nga byonna abikozesa njaga buli kyolowoozaako ng'akikozesa n'apaakinga yasangawo okusinza munda muffe mulimu Katonda kubanga twali bbumba n'afuuwamu omukka kati omuntu ono wadde nga yali mwononefu naye ng'ate bw'asanga worship emmotoka n'agipaakinga n'ajjamu omukozi n'ayambuka okusinza bwe kunaggwa agende okusinza bwe kwagga nga bw'omumanyi n'agattawo bugasi omuntu anywa omwenge taba na magezi n'asooka alowooza nti ndowooza ndabika nnyina ebizibu n'agenda okuwulira nga byenjogera biriko ennyiriri engero essula 20 olusoooka omwenge mukudaazi ekitamiiza muleekaanyi era buli akyama olw'ebyo talina magezi keberawo ogunywe ng'otegedde nti oli musiru kolwa enjiri yabuulirwanga nzito n'etambula n'egenda nga yeeyongerayo nayongerako ennyiriri nnyingi ezigaana abantu enjaga ezigaana abantu omwenge ezigaana abantu ebinyumu olunyiri nalusomaawo olugamba nti bw'oba oyagala kufa weesibe mu binyumu n'agamba pasita kano akawala akakola ewaffe ke kamaze okumuŋŋamba nalusoma mu Timiseewo olunyiri olugaana ebinyumu ntutuuseeko Timiseewo ekisooka essula 5 1 Timothy chapter 5 verse 6 naye oyo awoomerwa ebinyumu ng'afudde newankubadde ng'akyali mulamu ate nga talina kidongo kye yali asobwa somawo olabe mudigize nsomawo yali anyumirwa ebinyumu nga toyinza musuza mu night prayer naye osobola ofuna ewalala gy'omusuza 1 Timothy chapter 5 verse 6 1 Tim chapter 5 verse 6 naye oyo awoomerwa ebinyumu ng'afudde newankubadde ng'akyali mulamu omukazi yawuliranga ndi mukurapinga ye yekka mugobye ku mwenge mugobye ku bitamiiza ebinyumu bimugobyemu ebiduula naye nga talina kirabu gy'atamanyiddwamu era nga bwajja baggulira obugulizi kasitoma ekiro ekyo eyaleese omukozi yalokoka naye ng'ebigambo ebimuleetedde okulokoka lwakubanga ategeera yabikolanga tamanyi nti abeera mu binyuma mulambo ogutambula yabikolanga tamanyi nti bw'otuuzaawo amacupa g'omwenge ne bakuwaana eggulu liraba musiru n'agamba naye nze ku lwange sisobola kuguvaako era nze ku lwange sisobola kuleka binyumu kakati nkole ntya n'agamba kanveeyo ndokoke kubanga ate nze nsobola okwerimba naye siyinza kulimba Katonda ate ekikulu bwe nalokoka ne Katonda ajja kumpa amaanyi n'avaayo n'alokoka yabadde yaleese omukozi w'ewaka Katonda ono yeewuunyisa you can imagine omuntu gwe musasula emitwalo 5 bw'akuleetera obulokozi mu nnyumba mukyala yabadde ampa obujulizi kati ali mu Amerika nsobola omubajjukiza mwabatera okubeera mulankyawa yatuulangaawo ng'ayambala nnyo gaalubindi naye ng'ayambala bulungi ng'ayambala engoye empaavu kafutani zeezo ng'atuula awo ng'ayambala nnyo gaalubindi awo era namusiibulira mulankyawa ng'afunye visa y'omukuba kati kuba wagira enkuŋŋaana naye yampadde obujulizi bulijjo neewana nti nnyina obujulizi alina obujulizi yayita wala kumpi buli setup ya sitaani gy'ayisaamu abantu tanulu yagiyitamu naggukira eri yali musiraamu kati mulokole omanyi ogenda n'obeera mu ddiini tefaayo eddiini ne bw'oyonooneko ddamu buli gwalaba ali ku TV ezo TV zemulaba abawala zebazinako ng'asigaza akaleega nakapale nabyo banatera obijjako abo boolaba balina abantu baabwe bagamba abaana baabwe basereebu ekisobola okukyankalanya famire zaabwe baana abo okulokoka omwana bw'alokoka nga batabuka
Wakiri weeyambula TV zonna ne zikusaayo nga weeyambudde. So nkimanyi nti wano tetuli mu entertainment. Nkikugambye nga nkugamba ki nti abanjagala banjagala n'abankyawa ne bw'obasalako bw'oti bafuluma bukyayi. Musaayi gwabwe guvaamu kukyawa Bujjingo. Kubanga n'abamu bizinesi zaabwe zifa abavubuka buli lwe balokoka. Abulwa abaanaaguza enjaga, abulwa abaanaateeka mu bintu eby'okwonooneka. Abavubuka buli lwe bawulira enjiri nga ya mazima ddala baleka ebisiyaga. So nga amakanisa mangi agajjuza abavubuka kye batayogerako kiri eki bisiyaga. No wanda bagamba nti agamu gaasasulwa gakuŋŋaanya abavubuka googere ku Katonda nga googera Katonda ali sweet naye nga tegoogera ku kibi. Ekisiyaga kibi nnyo. Geena Mukama gye yategeka yagisumululako akabiriiti lw'abali babisiyaga. So otuula wano ne weebuulirira weekoba n'obeera ku leediyo n'oga nti ebisiyaga mbifuddeko n'ogenda ng'oleka bino ng'oleka biri kubanga obulamu si muzannyo. Life is not a game. Life is serious. Obulamu buli serious. Era weewale nnyo okubeera nga buli kaseera oli mu bintu bya kusaagasaaga oba okugenda mu bintu ng'ogenze kusanyusa balala. Stop being a man pleaser. That way you'll have a clear vision.